Omanye ebyawula abakazi ziba ngambo z'abantu balala. Baba basawo, musawo amulimbye nti ono akuloga oba amugambye amazima. N'atasengejja. Baba basajja, ziba ssente. Kati ate nze ebyo byonna biyinza obutanjawula na muntu. Ekisinga okunjawula n'omuntu kumpaayiriza kintu kifu. Omanyi byonna kyaba Alani yampisa bubi nnyo. Nengenda ku Robert ne mukwata n'omukazi. Nenge wa Robert. Nengenda wasula. Sula gye yankola. Ensula ne muleka. Enfunaawo Julius namwagala. Julius nakuta jini. Julius naye ngato. Abala. Olaba abantu balina ebigendererwa byanjawula batubeera okumpi. Ate nze ngamba nnyo abantu nti gwe bw'omanya nti nze ndi enemy woba oyambiddwa. Kubanga wali abo balina nga tebabamanyi. Baseka nabo. Naye ate olina bw'otasobola kwekuuma. Ng'olya nabo onywa nabo. Osanga bo taawo ng'erimu ekintu n'onywa. Abantu abatta abantu tebava wala. Nti ne enemy wa anakola ekintu ayitamu oyo gwe beebaka naye. Omanyi abakazi tetutegeera baddala nga tuli mu laavu. Gwe n'olowooza nti ofunye malayika eno ya Alani. Ne birabira nti Robert yabadde emabega abadde musajja nga Alani. N'onnyonnyola obubi bwa Robert. Kubanga tukkirize tugaane wali abagala na babiri waliwo owokusatu atabagala mbeere mwenna. Omusajja wakubuuza atya? Wasize otya mpoomera. Gye ndi omuwoomuwo. Oli otya omuzenyi wa Ssaabasajja ow'ekyama. Sikyalina kyentya buli kyalina okuntuukako kyantuukako. Tebinnaba. Ku myaka emito. Alani buli muntu lwakugamba nti waloga. Buli muntu n'obanga owulirako ekigambo nti oyo yasaddaakako. Ku myaka emito. Kankwanjulire The Ocean of Knowledge School erisangibwa Kasangati. Lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa. Tuwandiisa abaana okuviira ddala ku dekeya ne kindergarten ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi. Kino nga mbuza abayizi abo abava ewala era tuteeka nnyo essira ku ndiisa yaabwe. Tulina ne saluni y'enviiri ku ssomero wennyini. N'olwekyo omuzadde totunula walala, leeta omwana wo atwegatteko olwaleero. The Ocean of Knowledge School tusangibwa Kasangati Bulamu. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 5 nooti 1 nooti 32 ne nooti 763 273 Kale nyongero baniriza ku mukutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya bana inakomyewo program ya feno yolunaku olwaleero gy'ogenda okuba nga ate oyota obuliro nga ndi ne maama wange Aliya Nanfuka eri proudly powered by Ridex bagamba eno app mpya abaina emotoka balina ne boda nungi ddala abakozi baffe babeera smart batuukira mu budde bw'oba omutumye ekintu bakidelivaringa bulungi nnyo. So Ridex genda ku simu yo bw'oba oyina Android oba oyina Apple oba oyina kibala yonna gy'olina genda ku Play Store genda downloading app eyo eya Ridex giteeke mu simu yo tandika okuba nga ate odalinga. Saagala otambule ekiro bakube ate olowooze nti babbi wabula naawe weegayaliridde obulamu bwo. Kozesa abantu abatuufu, kozesa abantu abalina abaana abatuufu, kozesa abantu abalina abavubuka abatuufu akulinda ku geeti n'oyingira bulungi nnyo embeera n'ebanga eri maidadi saana. Teweerabira muganda wange kiteeke mu mutwe. Ridex beba boda essaawa zino abaliko ze piki tulina piki ennungi abantu baffe bambala helmet alina mwenyi bakuwa helmet bali tebawunya bijaketi bali bati Ridex fe banno ddala. Saagala muntu addamu kubuuza nti CRUZ obadde wata tumanyi tonnakomawo. No, nakomyewo okuva France era ekintu kino njagala buli omu ogambe muno nti CRUZ teyabaddewo yabadde France n'agendako Netherlands n'enkomawo. So bwe nakomyewo ekintu nkitaddewo bulungi nnyo nkikomezaawo mu nkuba mpya. Mu mirimu gino gye tukola ofuna ku break ofuna ku leave. Oyinza okuba gwe wali gye wali okolera nga tebakuwa leave. Kati nze neewa leave nenga nti kati eno leave ngenda France, kati eno leave ngenda Netherlands, kati eno leave ngenda Italy, kati eno leave ngenda England. Nange manyi okwewa leave. Manyi okwewa leave. N'ogenda wa? Egomba. Neewa leave nengende Butambala. Okola ku mukadde? Hajati? Buterevu. Gyali? Awo mba mu leave. Omanyi buli muntu agende mu leave gy'asobola. Kati gogenda mu leave gy'osobola? Ya. Omalayo ebbanga ki? Ennaku nga 2.
ne bogenda okola mama olima basijja kulima basikyasobodde basikyasobodde naye bwe musanga nga yeetaaga okumulimirako nima mu nnima endala. Singa omuntu akubuuza Aliya n'akubuuza tusiigire ekifaananyi kya maama wo nga mukyali mukyala ewaka ekifaananyi kya Hajati maama wange ekifaananyi ky'omukyalo lwaki yagala nkikubuuze ne Haji yaliwo dedda teyaliwo no yali maama kikaaki maama ne kyakya wange omwami n'omukyala maama wange mukyalo omukambwe ennyo nti nze nakula nga simanyi nti alina okwagala kw'abaana. Omanye ebiseera ebisinga bamama baffe bakambuwala nnyo nga tukula olw'ensobi ze baagwamu. Kati ensobi ezo bw'aba yagigwamu ate akukambuwalira nnyo ggwe osobole obutagwa mu nsobi y'emu. So ng'oluusi ate obukambu obwo busobola okukusuula mu nsobi y'emu. Mama ali mukambwe nnyo ng'okuba sanze ng'okuziba olunaku nga tebankubye nsaba Katonda ninkubawo n'omusaalaba ne baba Amina tebankubye galina eddaluula erya Uganda yonna lyonna omanyi omwana bamukuba ennyo atuuka n'aguba n'amanyiira nti n'abagamba after all bagenda kunkola kire bagenda kunkuba okitegeera kati ng'ogenda nodda nakkuba akatambala kakkubyange ewaka tekankubyanga. Okimanyi oli omu ku bantu besirabangako wano mu kamera nga tolina kyotadde ku mutwe. Sikyagala nti bwe nali nkula nze n'okusooka okulaba ku mutwe gwo nga teweebisse oba twali tugenda tuzannya buli busikiri nenkulabanga osiba nekugamba nakatambala ng'otowolokoka n'ofuuka omwana omuto. Olina ebintu byolina okusala mu bulamu bw'ensi. Okimanyi akatambala kakkuza naye ng'oli kyana kito ate gondabala kati ndi kito ddala ndi kito nnyo wano oli maama ndi kito gwe nzaala ggwe gaza obuto kwetudde walayi singa kibadde kisoboka abantu bano balirabye ku kyeŋŋamba naye tekisoboka bagira balindamu kuba gwe ne Hajji Aluna muli muti nkofiira teba ku mutwe osalawo obusaza ate nga sirina kiwalata. I have a very beautiful dreads ku mutwe. Kati osiba zaaki kyenjagala nozisiba noma nozibikako? Yes, era ngenda nenkola ne repair ne bazitreatinga bulungi nnyo nenzizaako akatambaala. Lwemba njagaddeko ku weekend era nzita nga ntaddeko enkofiira. Ozita nosala enkofiira? Ne baba nabo baziraba? Ya. Baneiba? N'omwami wange aziraba gwemba ngenza okulaba. Aziraba ali supposed to ziraba. Gobo genza okulaba what do you mean? Omwami wange yali single mother? Ndi dabo maza. Dabo maza ye butwali n'omwami taking a care of her n'abaana. Ne when will we see your mommy? By the way, wammwe. Nze njogeddeko nti nina omwami wammwe. Nyambi omwami wange. Nze nyiniye mulaba. Yakuwowa? Ene empeta original kwatako. Wale yako ku gold original. Ojimanyi bwefaanana. Erimu erinnya. Kwatako. Erimu bikiro. Yambala mu. Omanyi mwamanyira barafiki bana abatambuza ku gold 10,000. Nera sebo joliranga etu. Yes. Oli wampeta? Oh yeah. Ng'ofumbidde ddala. Emyaka nate gisuka ne mu 10, isn't it, Robert? Aliya wezi omwami? Jali eka. Nekale nzinga mutabani olumu mpita mulabe. Abalwa ne kasule tamulabangako. Kojja tamulabangako. Gwe ffe tukuuma abaami nga byapa. Ate nzijeewuwo. Osobola n'okujja ewange ne muggalira mu kisenge. Kiki mukulu nnyo. Ne bw'aba muzeeyi ng'akootakoota. Omanyi kola bw'oti. Onabba wa muntu? Kola bw'oti tofunanga omusajja ng'olina gw'omufunidde. Oba omukyala. Mwefunire. Kasita abanga byakola bikusanyusa. Omuntu asobola kwonona kyatamanyi. Ku mikolo otambula wekka. Ntambula n'abantu abalala. Njagala ku taata wange, mama wange owengeye. Kiyinza okuba ekizibu. Ne gyali mulamu. Oba yema.
Can I like kuba you're so stubborn. I don't know why. Bantu bakola boli stubborn. Can I like wakoma wongo gamba assalamu alaikum. Nedda. Unfortunately, omusajja gwe nafumbirwa alhamdulillah yamanya ekintu kyalina. Yes. Ichenze. Okay, like what chekiri mugwe kyogamba ekyo. City slave. City slave. Slave yakola atya mama. Kati ebyo bye mulimu ate omusajja weddayo ate fukamira ate mbuze ate muyoyote nedda basi namubuuza nambuuza. Kati ngendo kwagala omubuuza nga yambuuziza. Byemwogera ano si byemukole ewammwe. Banange olumu tubabuulira ebyaddala ate ne mwagala mwe tutwale embeera nga mmwe bwe mujagala. Not because nti simanyi nti omusajja bamubuuza. Okitegeera? Nze empisa zange nava nazeeka ne nnyonoonekera eno. Yes, I know. Nti bw'ozuuka ku makya omusajja mubuuzeeko. Muteereko kyayi. Okitegeera? Anywa alye. Naye kakati nze ngenda okuzuuka nga baby ambuuzizza nti juice oba kyayi. Ngani akubuuza? My husband. Nga yabifumbye? Warm water or juice? N'omuddamu oti? Honey, warm water. N'abikusanze awa? Mu buliri. Ekyo kyalumu oba? Buli nnaku. Lwabayagadde. Mutumireko. Mutumiddeko han. Musiraamu. Quickest recovery baby. Ayina ojja kubeera bulungi insha Allah. Musiraamu. Ate mukatu kinali mwagaza ki? Aliya. Ntandise okutabula. Aliya mufumbo. Kale wali wetwazanyiranga busikiti. Nga waliwo omusajja aliyo mu America. Sajja nga nsiba ku simu kuno. Nangamba naye kikakasa oyo mama wote ng'ayagala mpe ssente. Nedda ate omukazi basigula musigule. Yandi nsigudde. Neggo oli mufumbo. Anti nze nkubuulira. Omukazi basigula musigule yandi nsigudde. Mumanya abakazi be bajje mu bufumbo. Nyinza okubanga byenninda wane wa baby nga yabiyina. Kati lwaki abatanjogereza nantwala tebabba mu kifulukwa. Basi okubba. Yes, nze emyaka gino okunsanga nenkugamba siri mufumbo ekituufu mbaako ekikyama era sokoteekawo question tag. Like question mark. Lwaki si mufumbo? How old is she? Atuusi nno nina ebbanga ng'akola ki? Either bwe sitaba na mpisa mbi nnyo mba nina ekiŋŋaana okufumbirwa ate gwe kyogenda okutomera. Naye bw'ojja ne nkugamba nti nina omwami n'abaana. Omwami alina akasiisira ke ke yampamu embeera. Ogenda ku respectinga nnyo kuba siri mu kuyagga nina already w'embeera. Nyinza okuba nina bye siina nga bye nnoonya naye ate ebyokubeera nti nsula bwe biba tebiriimu siina ng'oba waka. Kakitegeeza olina okukola bingi nnyo okunsigula. Singa omuntu aba wakusigula. Anti kakati omuntu ow'okunsigula ajja kulwana nnyo nsula Kampala district ate si ku 2 kituufu ekyo. Okitegedde? Nsula wali emabega waki? Kachole tambozi ze kachiri nti nkwagala nnyo. Ngenda kuwayika ekachiri. Matugga. Muzanyi nettake matugga. Bomboloti. Nedda naawe batontutte. Oyagala ano buwaate kumpi. Bwe ngendo bigattamu. Kate nve Bukoto. Ate matugga. Naye bakuwa amaka ogundi ebukoto awo. Tebiweeyinga. Okitegedde minzaani eba egize eti. Abakazi bebasigula olina okujja n'amaanyi. Kati ebyo ebintu ebyo nja kuwa matugga byetaaga bakazi bakyanoonya wakubeera. But omuntu bw'abazze omwatayimu n'omuwuliriza? Ya. Ne sente ze luusi nsobola ozirya. Neefuna n'ekirowoozo nti naye kino bwe kimpasa mba ngenzi. Nze wa baby ndi ku go. Nesibeera nnyo watuleba ati gwe wano endi mpaka. Mama wange Aliya Nanfuka musonyiwe busonyiye mulabe bulabe. Ekituufu tebansonyiwa. Tebansonyiwa bambi. Oli ku go, stand by. Go, get on your marks, set. Omusajja bwe mwezaddemu abaana akulabiridde akwadda amaka ebukoto. Ng'okera ku makyamba oli ku set. Ayinza okuba nti ayina balabe ebirungi tebiggwayo. Nga bw'osobola okuwasa akakyala akalungi nga keeru. Ng'olaba ke kamalayo. Kati oba otambula n'oyita ku kiddugavu nga kyamalayo. N'ogamba naye kino bwe nkiwasa ya Rabbi.
kati goli namba 2 3 nze 1 nze 2 nze 3 nze 4 nze 5 tewesudia ebyo tebimusi bya bulango mama wange tewesudia ate n'ekyokubiri oli mwami musiraamu ne bwe mba mwenda anti kati nze mutima gwange nateekamu ekyo nti nze 1 nze 2 nze 3 nze 4 sinoonyereza ani aliyo. You get my point? Nenge dini ojimanyi. Yeah. Kyegamba. Omusajja wabana obusobozi obukuteera Bukoto nga alina n'omulago asobola oteekera Bukoto ng'obusobozi weebuli. Mashallah. Ate gwatadde wala nze mugulire emmere. Agenda kunkubira nti nengo osobola okikkiriza. Nkikkiriza. Nze nyina kinateeka mu bwongo nti abasajja baffe. Abasajja baffe. Mwe baani? Fenna. Abakyala baffe fenna. Omusajja si wuwo. Baffe. Nga kapya. Kategeeza ki? Waliwo ebintu ebimu by'olina okuteeka mu bwongo nti abasajja baffe. Leero nze muyina enkyajja kuba wa mulala. Senga Aliya. Wanje. Munange nga kalungi nnyo ate kapya. Baffe. Kanyonyola abaana abali eyo. Abasajja baffe. Leero muyina enkyayinza okubeera ow'omulala. So you believe a woman can never own a man? However, oli oba toliiwo. Omusajja owuningirawo wayagalidde owuninge. Kuba obudde. Ekyo ekiseera aba yagadde owuninge. Naye lw'anaasalawo nti tojja ku owuninga please. Agenda kulaba biri byonna bene bemabiga nti obadde omufuga. Ne bw'ozaala abalongo? Ne bw'ozaala kabaka, omwana n'omutuuma kabaka. Omusajja wa kugenda kunoonya muntu mulala. Ajja genda n'ensonga ze nga yaziina era azeewe. Okitegeera. But ky'olina okukola omwami wo bw'obanga omwagala obutazunga mutima gwo butabeeramu waasiwaasi n'okumwagala ng'omwagala oli mumativu. Kola ki? Weerowoozese nti omwagala wekka. Awo nno wookutte walungi. Weerowoozese nti wange nzekka muliko omu ogenda kumwagala by'oyagala omwagala. Okitegeera. Naye buli lw'onoogaana okwerowoozesa nti omuliko wekka ogenda tandika omutima gw'okuwankawanka, ogenda noonya essimu ogikebere, ogenda kulaba emikwano gy'ali nagyo ng'agendako, ogenda kutandika aludde ebweru kati banne tali yekka kati bannange tali okitegeera. Naye oli omu wekka mu nsi muno. Bangi just teboogera. Like can someone have her man? Nga gwe wamuzaala muzaale buzaazi omuteeka olaba ne gwe wazaala tajja. Can a man have mukazi omu yekka? Kisoboka. Kana omukazi osobola n'omusajja wongera na. Era kisoboka. Nga woweka. But it's not guaranteed. Abaana batugamba ebigambo ebipya gwe buli lunaku. Kate ebitengula abakazi nabyo si bingi. Omwana aliko wa Range Rover n'agenda n'owa chapati. Bulungi ng'amugambye ebigambo bine n'abimatira. Omugabo laba wano wensiika chapati wano. Mwaka ogujja mwe kambaleke bulezi njazifuna ate omuwala n'awulira. Ffe abakazi tusobola n'okunobolwa just compliment. Nga nfulumye mu nnyumba bwe nti mu black and white. Nakola bulungi nnyo figa n'otangamba nti baby you're smart. Baby ng'olubuto lwaggweddeko kati ndaba wooli onkuba. Nimba nga nina gye ntambula amatovu n'angamba Aliya nno leero badde smart ne nga nti ate hani yakoze atya okuba nti teyakirabye nti ndi smart. Ntandika okutwala ebigambo by'amatovu nti byamakulu. So nga ate singa wadde okingambye kasandi wanse. Mukyukakyuka. Nammwe. Omusajja yeegomba ennyindo ku mukazi naye yange yennyini ennene. Naga nti naye kyali ekyo lwaki kyagejja ennyindo. Njagala ndabe ekiri mu nnyindo. Mwe temulinaako mulamu. Wamma tuwumulamu katono tukomawo nyine tugenda okuba nga tutandikira. Tovaawo ku mukulu obulango bugenda kuba butono nnyo bubiri busatu.
tukomewo tova. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale tukyeyongerayo wamma ne programu webali nnyo okugumiikiriza bulango obwo ne bukuyitamu naye nga enjawulo ya byonna tubadde tuli ku nsonga semasonga. Gwe mu bulamu bwo okkiriza nti teri musajja w'omu Katali simumanyiyo. Mbwaba takulaga bulaza. Omanyi abakazi tubeera nnyo mu denial. But it is better you omanye okitegeera omutima gwo gukakkanye nti omusajja ono ayinza okuba essaawa zina nninanzekka. Yes? Era buli mukyala yandibadde ayagala omwami amubeereko yekka. By the way teriyo omukazi ayagala kusharinga musajja nga n'abasajja batayagala kusharinga bakazi. Naye bwe tubeera nga yensi mwe tutambula tukole ki? Tugenda kukomawa. Owange ow'omu ngenda kumunoonyaawa. Gyali. Taliyo. Nze nnyinza okuba nga Katonda mugye yantegekera nteekera kubeera n'abalala. Ng'ate nze nnoonya wange bw'omulaba bwe nja okufumbira ku myaka 5. Ng'ate ne gwe nfumbidde naye mukadde akootakoota. Okitegeera. Sikiriza ku ekyo ky'ogamba. Tokikkiriza. Someone can get a man nga we. Asobola okulimba. Asobola okuba we nga yegwe official wife. Ng'ayenda ku balala. Abawo. Bali abayendako bende. Neera lwolwo n'afunamu era gw'atongoza ebbali. Bw'aba ayagadde. Bwe tolabangako bakazi ng'omusajja abali tasulangako bweru, omusajja n'afa ne baleeta abaana 6. N'abuuza ate bano yabazaala ddi? Omukaaga nga gonna ba mukazi omu n'ogamba yabazaalanga ku makya mutuntu oba kiro nga tasulanga tabiranko nga taliiwo. Nga bw'olaba schedule ye ava wano obudde bw'avaawo ne saa nakubira ku ssaawa 3 ng'ali ku mulimu anywa caayi gwe bamupakingidde ku 7 n'afuna langi okitegedde n'akuyiwamu akasimu ku ssaawa 2 abawaka n'obuuza nti abange yabazaalanga ku ddaaku. Omusajja ne bamweyalira ne bamwebikka. What's over pressure? Naye okufuna emirembe mu laavu. Just believe beera mumanyi nti Alan nze mwagala. Abasigadde balwanyisa nze. Gwoyokeddeko essimu y'omusajja nga nkyali musiru edda. Obviously, the way you bring up your statements, the way you construct your statements. Wali okebeddeko essimu y'omusajja mbu nga nkyali musiru edda. Katonda nga agamba abawala mbule abakebera essimu basiru. Ate essimu oba ogikebera oba onoonyaamu ki? Mawulire malungi. Oba onoonya maziga. Omanyi ffe tulwawo okkaaba tuganoonya. Abakyala? Ng'oluddewo okkaaba. Amaziga oganoonya. Ate n'omala okufa okugalaba
ate ngoyagala ye yaba kunnyonnyola akubuuze baby what's the problem nnyonnyola beti yani ate zukuka webikule nzala njagala nnyo eddembe ate ne wantu ewatampa ddembe sibeerawo ate sikiriza muntu yenna bwe mba tonfunamu ddembe kubeera nange go look it for anywhere abantu balina emirembe eyo kati mukuwewa eddembe ngenda ninga nti essimu yenjagazaaki oyagala otambula naye ewa nga tukola ki kwe abakazi nga baagala otambulako ne babba baabwe anti era ogambye abakazi tobambye Aliya naawe ekigenda eri sebo nnyabo ne mugendako ku mukolo nga yo with your hubby ayambadde kanzu batuyise ffenna mikwano gyaffe gyegimu Craig Davis wagenda okujja ku Sheraton simanyi wa n'otambulako ne musajjawo ate omusajja wange ensawo tinja kwetaaga ssente oba simu nga biri mu nsawo nawereka oli mukazi we yaggwako eri omukazi ate agatambulako nabbaawe anti kati mu buzibu bwe muyina mulowooza nti abakazi abalala baagala ffenna bye twagala kati bagala otambula byonna atambula bibye abakazi abasinga baagala obufumbo naye si buli omuntu abwagala era bw'oba oyogera nti nkwagala obufumbo gamba nti nze njagala obufumbo toyogerera banno ojja kwogerera banno nga si bye baagala era bw'oba ng'oga nti abakazi banyumira otambulako babbaabe gamba nnyumira okutambulako ne bba wange ffe tetwogerera abalala tutukiikirira eri omukyala nga tayagala bufumbo kyekitiibwa ky'omukyala anti mwe mulowooza nti buli afumbiddwa aba amaze in life eriyo n'abali mu bufumbo nga babonaabona nga baliyo olw'okuba nga tebalina kiddako naye hard woman your things are opposite ate obufumbo si ggoolo mu bulamu wadde ng'omukyala yandyewaze nnyo okukaddiwa ng'ali singo obufumbo oba ebigambo byange kasule ala ne bimulemye otegeera kibi nnyo omukazi okukaddiwa ng'oli wekka geeta man gw'ogenda okukaddiwa naye waliwo obudde ng'eyo empewo yeetaaga omuntu ali awo omanyi gana amagumba lwe tukaddibwa gwongera empewo etuyingire no mu busomyo kati waliwo obudde ng'amagumba gakuze ebulangiti tekyamala ne bedi kava olinaku ebikka 6 okubuguma ng'ekirina okubukugumya munno ng'ali awo n'akugambako good morning in the morning. How are you doing? Gw'omanyi omusujja okukwata ekiro n'ofuna ekitengo nga tolina agenda kubikka ng'ogenda yita baana. Olwoladdeko mu nnyumba ng'olimu wekka. Sibeerangamukko. Lwolirwala ng'olimu wekka ojja kutegeera amaanyi g'omuntu ng'akuli kumpi awo. Nga tolina munna agenda kujja genuinely akuwa akatunda akubuuzeeko kati owulira otya akwateko owulira otya wano mulago nga akumya omuliro mungi owona tonnawona lwa kigambo daddy nampulira ng'omusujja mungi n'omugamba nti ekigere kinnuma n'akikebera oba kinaawona kankusiigeko ku karobu kyovula abantu abalina abasajja bakaddiwa bulungi ate nga tulowooza nti abatakaddiye n'abasajja be bandikaddiye obulungi. Abakazi nga bali singo, abamu bali singo ng'ate bakulu obasanga bagamba lwa butamanya nti waliwo ebintu bye tulina okwetegekera waliwo tetumanyi buli omu kyalifa. Naye waliwo ebintu by'otuuka ng'olina bigamba mwagalwawo akuli kumpi nga si baana nga ne baba mikwano gyo batya. Okitegeera nti mama wayinza okuba akwagala nnyo naye omanyi nti kati alina ekintu ky'alina okwogera nga takigamba ggwe not because tayagala kikugamba naye nga kyankiso alina kukigamba oli bwe bagatta obuliri. Wamano ogenda otujjira kati awo obufumbo tobwagala. Obufumbo si bubi
obufumbo bulungi singa obadde ng'ofumbiddwa right and nze ngamba nnyo abawala it is good to wait naye ate kibi nnyo okulindiriza ennyo ate n'ofumbirwa wrong still. Ebigambo byange bigenda kubatawanya nze nabaga ennaku zino nina ebigambo by'amagezi biyitirivu nnyo kyovala basibyogerayogera. It is very good to wait. Wait as long as you can. Naye bw'oba osazeewo ng'olindiridde tetukusuubira kukola nsobi ate mu bukadde. Okitegeera. Kuba bw'otambudde. Olinze ate olinda ate ogwe mu ttaka. Kati lwaki walinda luli lwaki tewagwa luli lumu? Ne tukuyoolayolayo bw'ogwa mu ddala. N'osituka. Omanyi nze ngamba nnyo abawala nti ffe we are lucky. Abasajja batumenya emitima nga tukyali bato. Okitegeera. Ogenda okukula eno nga tokyalina kipya. Nga tokyasobola kukaaba nga bwe wakaabanga luli. Kati kibi nnyo omukazi w'emyaka 4 atokkaabira omukwano. Olinga omwana omuto. Oyo ku bwana obuto. Sikyalya mmere. Nze kati oyinza okuŋŋamba nti bankyaye emmere n'ennema. Tokyogera. Kati no let me tell you something. Ndabye ku mukwano. Alani nze ondaba. A friendship. Omanyi I invest a lot in friendship by the way. Esobola okunkaabya nnyo amazigo okusinga omusajja gwe mbadde njagala nga ngatanayo obuliri. Omukwano. A friend. Yes. Gomanyi abasajja abankyaye nga ndi ne Sarah. Sarah Brown. They come and go. That is relationship. Stop working with Sarah. No, like omanyi abankyaye Sarah balabye. Abamusanzeewo ne bamuleka. Period kyeyo. Myaka ne bwe giba 10. Eri mu kugezaako trying. Yes. Buli gwajja akugamba ebigambo nga bya butuufu. Noga kati bino bisinze kwala ni ono ye mutuufu. Ona sinze kwala. Kangende nono. Nagenda bwe yajja. Ata ono yagga no jogula. Nomulala jala nkuba mpya nagenda naye nga Sarah mwina. Mukaaba mwenna, mugwa mwenna mpaka lwotuuka ku mutuufu. Nga gwa kyawa bya kuchawa. Byombi. Omanya abasajja temukyawa mweterekera. Tiroti ngoddamu ngo. Obulamu buzi. Ofune space wona ddira. Ofune space wona ddira. Nga jaga. Temuyomba. Aliya singa omanyi bye nali mpitamu. Badde bizaliya Aliya sifuna nko omuntu akwenkana. Aliya no ga look at this pig. Look at it. Naye bakulimba. Ne kati nnaate abaana bazibu. Kyokka ate tukulabanga brand sharp. Naye kati ate tebannimba bya kisirwa nti nze kati ngambye nti bye nali nnoonya okufuna. Ebimu ku byonna bifuna. Okugeza. Abakazi banoonya nnyo amaka. Wawaabeera. Omanyi it is very hard for a man okusanga omukazi nga nze nansigula. Already nine okubeera. I'm not looking for somewhere to sit. Baba agala kubojjerera. Kachitegeeza obwongo bwange bulaba nnyo okusinga bwe nandibadde nga siina wembeera obanga ndi muzigo. Kati obudde nga nemba nkemeddwa era sikemebwa kugenda. Kemebwa kola ki? Just kulaba baby omanya alaba interview. Ne baby ne betwogera bya interview wamma. Nenga ate wamma naawe oli muntu. Okemwa. Nga sikemeddwa kugenda. Ne kadde kyokakkiriza. Kubanga ngina nembuuza kati ono uncle kale well angambye ebigambo birungi ampaddeyo ko kasente naye ati buno obuvunaanyizibwa anaabukola. Omanyi omusajja akwagala n'akuwa okubeera n'akulabirira abaana bo n'olabika bulungi osobola okulabikira abalala obulungi ate basobola okukwana nga bakwanira ku maanyi g'oli olina omuwa ekitiibwa.
But are those men there and are they many? Abakola ki? Omusajja like akusanga n'abaana kati olina obwana bwo obwagala nnyo bambi bubiri akawala n'akalenzi obwagala nnyo okufa obufe like omusajja n'ajja nagatofaayo abo abaana ndabbalabiriza abasajja babikola ate n'akikola nga teri amukaze n'akikola from day one waakusangidde mpaka lwe muli ekyawa omanyi nze ndi am a loyal fool yaba atya loyal fool appreciatinga nnyo amaanyi g'omuntu gantaddemu teriyo kayambi katono mu bulamu okitegeera teriyo kayambi katono bwe kaba ng'oli yakakuyamba kaali kanene kubanga mu obwo obudde wali okakola ki okeetaaga okitegeera ate atalisiima kitono n'ekinene tajja kukikola ki kukisiima omuntu okubeera appreciative olina kutandikira ku kitono nti kasule bwe namukubira nga nfiiriddwa jjajja wange ku ssaawa 8 ogw'ekiro namugamba Robert dduka ku CBS ontwalireyo ebirango kasule n'ava mu buliri bwe ng'alinga yafiiriddwa jjajjaawe n'agenda ku CBS okutwala ebirango obudde obwo kasule aba asobola okugwa ku booda asobola okugwa mu peeva ne bagimukuba asobola okugwa mu babbi naye yariskinze obulamu bwe ambeereremu okitegeera kati bwe sitasiima kasule kayambi katono ke yakola tajja kusobola kungulira mmotoka kuba nekiri saakisiima nina kutandikira ku kiri lwakubadde ffe tulowooza nti mikwano gyaffe girina kutuwa binene okitegeera obutabeera appreciative kibi nnyo Alan nti ne bw'oba na mukyala waka n'omugulira essaawa n'omugulira empale gwe waayo school fees gw'osasula ennyumba gw'okola ki naye nga gutolyekangako ng'aguze vesiti aguzeyo mudi ya 6,000 agikuleetedde kuba ffe abakazi ebiseera ebisinga okuzza kwaffe kubeera kutono eri abasajja okusinziira bye batukolera naye mugulirayo sando ne beba ya 8,000 amanye nti byemukolera abya appreciatinga naye kano kakoma bwe kati yes mugambe nnyina wenkasanze nga kalungi nnyo nendaba nga kakusaanira omutima gugenda kubeera mugumu amanye nti siiwa bakiyita batya siiwa mutoyi sorry to mention that yes kuba tezza emirabumizi tomanyi wabyetaddemu amakulu gebikoze tomanyi oba tebiina gebikoze okitegeera naye omuntu bw'aku appreciatinga nze nina ekintu nti omuntu ne bangamba bugambi thank you I take that kuba nakyo kizibu okwogera oli omweshi naga nabadde neerabidde oba kino emisaawa gyompadde oba nagirabako wali ku Grand Corner ne zino nziraba alaba nnyo anyway thank you anyway thank you nze njikujjako njikujjako nige agenda ku Grand Corner oguleyo singa byemwogera wano byoyogera wano byokola alaninza ondaba obulamu bwange is an open book sirina nsonga lwaki nsijja wano okulimba nina abantu by the way abamumanyiko ekitono omanyi sijakiriza muntu kumanya 8 saagala nnyo kukuwa mbozi yakunjogerako after kuba your friend today is your enemy tomorrow whether you like it or not and your enemy today is your friend tomorrow so beera nga amaaso go oli ready n'omuwongo bwo n'omutima gwo nti anjagala era asobola okunkyawa enkya kyekimu nze n'abasajja kyegaye nti mbeera ku on go manyi bulungi nnyo nti anko muyina yes andabirira anjagala naye nkyasobola okera nga tanjagala toyagala full swing olosero omutima toguwaayo olosero ate nsobola okuguwaayo naye era nga mmanyi nti nno obudde bwonna nsobola okugenda singa abaawo ekintwala omukyala mulungi wakuzibwa bulungi bambi nze baali bankuza bulungi nayonooneka bukulu ate nenyonooneka nnyo era ndaba ekyo tulegando bakitisibe nandikikoze naye ate nkola ekinayonooneka bankuza bulungi ewaka navaayo nga buli kimu nkimanyi bwe bakikola
yeffe bali abaana abafukamiranga n'obuuza omuntu omukulu ng'otya n'okumutunula mu maaso bw'oti mumunye direct okitegeera ng'ofukamire n'obuuza bulungi nnyo era ddesebo kati mukwano okubuuza okufukamira ne viviri nnoma ani yakwonoona ensi waliwo yakera ku makina gatoddamu twagenda okulaba nga tukola ebyempisa bingi naye ate ng'ensi tebyagala eyagala boonoonefu ne twonooneka empisa ne ziggwawo kati wasigaza ntono ate nze leeta wenjagalidde wendabye nti wano noweetaagisa ozikola anzikola kati ozikolera haji yekka ate haji tazaagala haji agala ki omusajja yange si wakufukamira bw'ofukamira awulira bubi siwa ebyo byakubuuza abiyita piga magooti piga magooti wafuna mukwano gwo is a hello man hi babe you're good assalamu alaikum annaye kyalo omusiraamu bambi anyuma bambi nkubuulire bwambuuza nasule mubuulire agamba wasiza otya mpoomera ffe tuli eyo tusula mu bimuli omusajja wakubuuza atya wasiza otya mpoomera wetegedde kati bwe muddawo nti gyendi munange omuwomuwo kati bwe muddawo ne mulowooza tubonaabona kyekimu banange ffe eri tusula mu bimuli ne tujja eno ne tukalakaalukana era nze ngambanya abantu nti toguddukira ku sipiidi yange gireke ejja kutawaanya okitegeera kuba oluusi oyinza okuba nga byogoba okufuna nze bampa biwe nga mu bulamu siinamu pressure yakuweera school fees siinamu pressure nga pressure gye ninamu yakuzimbayo obuzigo bwange ali oli mulavu empya nedda bwekyo kibalowooza ati obuto okwogera ebintu alina kuba mulavu mpya Alan mbu wasuza otya kawoomerawo ampoomera sawale wakumsala mseeka hati zo bayisayako nga babigambo bibagambagamba bantu nakyo kikunkyaya wasuza otya mpoomera nti gyendi omuwoomuwo nange ne muddamu gyendi omuwoomuwo oli otya omuzenyi wa Ssaabasajja ow'ekyama nasibire tino interview olabibwa abantu bali above 18 era kituufu kubanga n'ataddeko omwana balaba ki balaba twatandikidde obwedda tolaba tetulaga balaba ki naye abakazi banoonya abasajja babanoonyezaawa gwe walayi waliwo omukwano gwo lwakusanganga muwala nakubuza mwana CRUZ onya omusajja kati mwebyo mwogera olanga obyogera wano omuntu aganange musajja teri kizibu nga mukazi kunoonya musajja ng'okuze otomera nnyo at least noonya love bonna newomufunanga muto no abakazi bandibadde bafuba nnyo okulaba nga bafumbirwa Aliya lwotago kumuyaayi nti olaba eno waliwo emyaka gy'okuyiga okitegeera waliwo emyaka gy'okuyiga gye nkugambye nti omuntu wasanga omwana omuwala myaka 25 ali nkulwana ne laavu tamunenya gy'emyaka naye emyaka 4 nga bakusika ebitogi lwa laavu gw'omukisa gw'olina si gw'oli gwalina mama nga Aliya gwe towulira nk'omuntu nga bambi bamumenye bakuwulira gye bali bamenya ate kati bo betwabaga nti abasajja gwe tofuna nko mukyala munno n'akuzima balina gamba Aliya
kati kojja wange wuuyo si abantu yadde omukyala nakuba akama nagamba ayina naye tayagala kubaleeta waneeno gutula nkumwala muno nagamba nti mbalaba mbayina mbalaba nfunira ebyo njogerere wa Robert yes mbalaba n'omugamba naye ne Robert tagenda kukutwala koze ekyo kyeweetaddemu olaze nti oli desperate. I was talking to girls yesterday nembagamba tulina ebintu etalina kwogera ng'abasajja batukwanye ndowooza kantunde mu kamera Alan bw'ojja n'okwana omuwala kati kagereze nkwanaamu nze ndi maama wo naye try to like okunkubamu kumanda naliise mulala noba nnyonnyole nze namanyira okuyita maama nedda sisobola kati kankugereze omusajja tandinaako Luganda asobola okujja nankwana omanye emyaka gye gigenda n'ebizibu okweyongera abasajja ennaku zino nyina bwalabye nabagambye nti waliwo ebintu etalina kwogera abasajja ennaku zino babuuza what is your body count babuuza amanye nti ngenda gwa mu nnyanja oba mu kateebe oba nawe n'oyogera mu kayanja nawe n'ogamba omanyi binakyaba Alani yampisa bubi nnyo nengenda ku Robert nemukwata n'omukazi nenge wa Robert nengenda wasula sula gye yankola ensula nemuleka enfunaawo Julius namwagala Julius nakuta jini Julius naye sengatu abala kyawo tuli mbameka bana 7 owomunaana nze naabeerawo akufunyeko already something nga tannakwagala naye musajja kyabuuza body count kojja naawe obuuza body count n'ekyokulala omusajja ayinza obutakubuuza directly nze kati nga mbuuza omuwala mbu what is your body count asobola kubuuza directly omanyi abakazi tetutegeera baddala nga tuli mu love gwe n'olowooza nti ofunye malayika eno ya Alani neberabira nti Robert yabadde emabega abadde musajja nga Alani n'onnyonnyola obubi bwa Robert. Yes, Mr. Modern, how is the business? Booming. Towakan, eka nkunyonyole. Ebiseera biri nga ba customer babula okundi ebipipipi. Bitega byamwe bino byasiimuse. Naye lwaki tiles zammwe temuzipima? Tutali muzigula mu bikuta by'amagi. Naye we nazula Modern Tiles, business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawaweera ng'akabebi. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. N'okozesa omumwa gwo omanyi omumwa gutagukubbika gukubbula kyovola ebiseera ebisinga tugamba tukozesa emimwa gyaffe wisely gusobola okukubbika ng'omusajja abadde n'ebigendererwa birungi gy'oli naye mu bigambo byayogedde naawe n'ategeera nti obwongo tolina oba n'omulaga nti kati ofunye seviya ebizibu obadde nabiyitirivu nnyo yagenda obbikumalira naawe n'atunulamu nti kati omukulu ono nga wa bizibu nnyo maama we alina ebizibu taata we alina ebizibu alina baganda be alina abaana agenda okula ntagenda kwetikka musaalaba najjako ebibye n'agenda abadde aze ne pulaani ey'okuwasa bamanyi okujjako ebyabwe ne bagenda bambi baddadi abo naye oluusi nga nekirubirwa kye kyazze nga azze kwagala byaddala omusajja bw'ofuna omusajja ng'ogenda kufumbirwa ng'omwagadde ng'olina by'omulabamu omumwa gwe gulekeko ate kukufuukira buzibu. Wanyinze mami wange ewaka eyo tuli bwe tuti wanyina buganda bwange okitegeera kye nagamba abawala nti bw'oba n'omusajja ng'omufunye mpya togeya makwano gyo omanyi twagala nnyo okwerungiya ng'ofunye omusajja omupya togeya mikwano olina omusajja omupya akulaba ne Aliya akulaba ne Kasule kati bw'otuuka waatudde ng'ogamba wano gamba nno ya Aliya yeetunda yeeryamu kyokka nga bw'otambula nabo kyova olaba ye alina bw'atyo lwakwetunda naye nze nagamba sisobola bikola ebyo
omusajja alina amagezi akuwulira naga nti ate ono abuulira nze bino ku mikwano gye olaba oyo Kasule alina abasakazi n'abuuza nti otambula naye gungamba otya nti bali mikwano gye bakola bino nga gw'oliholi Mother Mary asobola okubeera ne sitaani ate nga nasoose kubuuza are they your friends? Oh yeah very much era nze bw'omwogerako oyo gw'olaba netugwa Aliya is my tight. Yes. Ate olokompose, dear sister. Sajja alina amagezi akutunulira n'akuweyinga bw'ati nagaaki mutwe mukalu. Era amanya asobola kukyawa naye amanya bw'akutwala. Nze mbali mukwano gwange taba mwenzi. Ayenda mu kyayi. Ani? Mukwano gwange nga mulina taba mwenzi, taba mubbi, taba ki. Wabula ate bwe mukyawa byonna asobola obbibeera. Otunyumiza oba ge mazima? Ge mazima. Bwe ne mukwano gwo? Tabaako na kibi. Kyogamba tomunyumya? Tabaako na kibi. Badde manyi nti tosobola mukkiriza bikola. Saate era nsobola n'okuba nga twayawukana ne mukwano gwange. Nojja n'ombuuza something about her. Nkugamba ekyo teyaliye. Anza kuba yakiyiga kikola naye teyali bw'ati. Ekintu kimu kyemmanyi abantu tebawaayiriza bibi. Tebawaayiriza birungi. Bw'ompulirangako ekirungi kyonna ng'omuntu akinjogerako naddala nga yaliko kyali wange take that manya nti kirungi nnyo. Abantu bawaayiriza bibi. Yeah, like I said, Tedakuzino, I'm very, very wise. You know, you need my words, cause these days. Words of wisdom. Yeah, omanyize nekuzanzeka. Ntula we bintu naniko bifumintirizaako bala kuba ndi writer. Osegera. Nifumintirizaako ebintu deeply. Teri muntu ayinza nakigamba Robert one time kasere nakyogera naawe baali boogera ku Papa Minsa Kisemakula naye ng'omuntu amwogerako si mukwano gw'ennyo okitegeera naye nga amwogerako ebirungi bye naga nti eriyo abantu abaagaliza naye omusajja oyo ayagaliza n'ateekawo n'ensonga lwaki ayagaliza nze we nali ntudde nawuliriza nnyo neŋŋamba nti kino kyayogedde bw'aba ono yakyogedde ate ayogedde kituufu nnyo kubanga okusinziira ku relationship gye balina yandibadde tamwogerako kirungi kino singa abadde takikola ki takiri nti si kyangu omuntu kuwaayiza kintu kirungi nti aliyo yalina omukwa okitegeera abantu bagala nnyo twogerako ebibi mu bantu basobole tukyayisa abalala ebibi ebyo basobola okuwaayiriza mu mbeera yonna okulaba nti obijja naye tasobola kuwaayiriza kirungi ekirungi ky'abayogedde kiba kirungi nga kyekyo okikola otandise okubitegeera n'ababagizi bwe biyinza obbalemu otegeera kati bannyonnyole nti Alan omuntu nina abantu be nagamba nti Alan is a good boy very humble and kind sisobola kikuwaayiriza okitegeera era ne mbagamba omukazi yamukuza yawaayo obudde ekyo sisobola kiwaayiriza naye ate nsobola owaayiriza ekibi ekirungi tosobola kiwaayiriza kizibu nnyo omuntu okuwaayiriza ekintu ekirungi naye kibi kyangu anti kijja mangu kuba buli atakwagala alowooza bw'anayogera ekibi okalabira awo naye katemu kalogaako kaloga studio yange nekola bweti kaloga YouTube channel yange abantu tebakyagiraba kubanga ye alowooza ati ekyo bwakyogera agenda kufuna sympathy mu balala abatakwagala okyogeredde wanno okitegeera kati ate nze bwe nkimanya bwe nti ate nze sikwogerako kulumba oli oba asobola okutuusiza obubaka obwo tosobola lumba muntu bw'otyo nze nanfuka maama wange owengeye walumbye dda ate kati nakula sinalina omuzannyo omukyamu ngokola otya nzija direct wooli bulungi
nti kasule tovaawo awalo byenjagala okugamba. Robert hawa yoliwa oyo amanyi tomanyi wama nze bakungambako ekigambo lwaki nnoonya abalala nga bakiŋŋambye ate nange nnyongereyo emboozi. Onoonya? Yes. Nojja wendi? Bw'oba ombuze noonya akuli okumpi. Ntigamba Alani oyo. Bino bimuŋŋambira ate tukola reported speech. Bw'aba wali ntekamulawo. Can I record? Awulire nga biva mu nze. Oba nkukubira ndikodinga. Saagala otandike kumulowojeramu manyi yaŋŋambye bingi ebirala mbyerabidde. Bye weerabidde kitegeeza ogenda kwogerawo bye saayogedde. Ndikodinga bulungi nnyo Alani awulire nga nkugamba nti Alani olinga ama olw'ensonga bweti oli musiru nnyo. Gwe wennyini omanyi nnyo kitwayitamu nekino lwaki wayogedde bw'oti? Kiri gy'oli okubita oba okubireka? Nenze mba nkoze eki? Mba nkugambye. Okyogedde, okimugambye, akiwulidde. Ne gw'okiwaddewo kimanyi oba ayagala tayagala alina okimuwa. Kati gwe kiwulire. Bw'omala okukiwulira kola ng'obwongo bwo bwe bukola ki? Bwe bukuweereza Alan. Kubanga buli wogenda okutuula olaba abantu balina ebigendererwa byanjawulo abatubeera okumpi. Ate nze ngamba nnyo abantu nti gwe bw'omanya nti nze ndi enemy woba oyambiddwa. Kubanga waliyo ababalina nga tebabamanyi. Baseka nabo. Balya nabo. Kati gwe Mukama bw'aba akulondeddeyo n'akulaga nti aliyo oyo mukyamu gy'oli. Appreciate that. Era bw'osaala mwebaze. Kuba ate gwe ofunye omukisa ogumpointingamu nga enemy wo. Kitegeeza nze ogenda kunneekuuma. Naye ate olina bw'otasobola kwekuuma. Ng'olya nabo onywa nabo. Osanga bota awo ng'erimu ekintu n'onywa. Abantu abatta abantu tebava wala. Nti ne enemy wo anakola ekintu ayitamu oyo gwe beebaka naye. Oyo gw'olya naye gwasobola oyitamu. So nga n'olumu tuba accusinga wrongly. Interview nebeereko bategeera bokka abatategeera bajja gyesonyowa. Lwe najja nga ngenda kwogera ebyekisiru bajja biwuliriza. Ate n'ababitema babiteme mu butuufu bwabyo. Tebabitema mu bukyamu. Abaana batema ne batuuzaako ebifaananyi by'abantu. Yes. Naye nze sikyalina kyentya buli kyali kyalina okuntuukako kyantuukako. Tebinnaba. Ku myaka emito. Ng'okyali mulamu. Alani buli muntu lwakugamba nti waloga. Buli muntu noba nga wulirako ekigambo nti oyo yasaddaakako. Ku myaka emito. Ntandika okulya oyo yasaddaakako. Noga nno kino kipya. Ate sinamanya oba nasaddaaka. Afuwa emmindi. Okitegeera. Ayina essabo e Bukoto. Nga ekyo kipya. Kirabika ekiyumba ky'embuzi n'enkoko kibayita essabo. Nakyo n'okitegeera. Olina w'otuuka tukyana kigambo kikukanga. Nga kikukanga ani gwe kivuddemu. How? Bimukaluubiridde. My producer, please. Mutemeretemeremu. Nze ndi mukutegeera. Nakuba saagala kusaba ebigambo byange. Nobiteekeyo. Ask. No, when you listen. Otegeera bulungi. Ask. Tulina ebigambo kati ebitakyakola makulu nga bakikwogeddeko. Malaaya. Nti omukazi wandi nsuubudde kola ki? Bw'oba togambye nti namusanze ayagala ente. Tuyigula baliya mukambwe. Tiyaddaga kwebaka n'ente. N'embuzi. N'oga nti Aliya yagadde gundi. Oli musiru sister. Nze kiyinza kati okumenya omutima. Anti ye kyaba ayinza okuba ng'alumirirwa mwami wo. Mwami wange amulimirwako. Nga kiswaza yali ku mukolo. Mwana wa nnyina. Nze owe mulumiriddwa. Lwaki wewe emirimu gye batakutumye? Temwagala balumirirwa. Nze kiyinza okola amazima mugafuula mbu tebabaagala. Nze kati kiyinza okola amawulire ga nti Aliya namusanze ayagala Brenda oba Sharon. It is oba disrespecting nze nnyo. Naye noga nti Aliya yagenze n'omusajja. Thank you darling. Obadde nsuubira genda na mbuzi. Kati ebigambo ebyo malaaya ebyobulogo tubiwulidde ate teri aloga ng'ali bubi.
anti kati ffe waliwo ayinza okugamba nti Alan wandoga onsiraanye naye ng'olwedde saali bubi okitegeera mb'osiranye ye nga tegwe gwensiraanye wali bubi okunsinga kati nali nkuloga nfuna obubi bwo oleme kukulakula n'ontuuke mbadde nakwogera ekigambo ekibi ennyo ekigambo naye nina abazadde nti ate kati abasawo bo banaakola ddi mbadde ngamba okukola kw'omusawo alina kufuna basiru nga mmwe omusawo Muganda alina kufuna basiru nga mmwe ayongereyo omulimu gwe kubanga buli lwenda kugamba nti Alan olaba divorce yakuloga ogenda kutuloga nti divorce mubi omusawo waba akusabye 5 ogenda kudduka okuganoonya ng'olabira divorce eddagala yaliteeka mu microphone eno nga temuli yadde naye tuula ogambe nti divorce asobola obuzibu tuna tetukyagaanira bantu anti omulogo akkiririza mu ddogo nti nze bwe mba nina nyimiridde wano ku TV nyimiridde wano ku channel ya Alan bwe mba nina omuntu yenna gwe na accusingako longly oba gwe nalowooleza nze omanyi njagala nnyo clearing ensonga kyova bwe mba n'ensonga ngamba abantu tutuule tumanye ekituufu kyeki nze Kasule yamanyi bwankola ekintu nzija ne mugaa Robert bangambe boti ne boti ne boti not because kyembadde njagala Robert yangambe Aliya yakigambye bubi nakyogedde bwenti nakyogera bwenti oba saakyogera okitegeera nze Robert okumulumba mba mulumbye ambuulira amazima basi mulumbye tulwane kuba nja kwogerayo false information njongereyo okitegeera nti baba kugambye ekigambo nti Aliya akuloka Aliya takwagaliza Aliya yayogedde bw'ati funa omuntu andi okumpi funa Kasule mugambe mwana kyaliwe yakoze bw'ati bangambe yakoze bw'ati Kasule asobola okunfunamu amazima nga Robert balimba asooka anoonyereza ekigendererwa ky'omuntu oyo olenza kuba yayogedde ekino naye ng'akyogedde mu mudu ndala olina kiderivalinga bulala noonya ekigendererwa ky'omuntu oyo yayogedde lwaki muli oyo musaaga onagabula Aliya musiru bannange oli najja nakugamba bwe mwabadde Alan yagambye obusiru bw'olina takyogedde yakyogedde mu nze baali bakuŋŋambyeko ekigambo saakugamba lwaki nagamba nali saagala tereka kintu ku mutima kubanga Alan nze gwe nnina mulala mu mutwe gwange kati omuntu antaddemu Alan omuki ntandika okulaba nti Alan wabeere wantu anjogerako bwe mba nnina ensobi Alan lwaki tangamba nti maama oba oli mukambwe kendeezaamuko olw'ensonga bweti ne bwetu I understand kuba nange ndi muntu kati omuntu angambye ekigambo akingambye ayinza n'okwongeramu ekikye ndaba bwe ngenda okunyiigira Alan omwoyo gwange gubeerekeko so nga Alan nandi mugambye ankate lwaki wakola bwoti Alan nangamba mami bwekiti nenkirikaawo kuba nfunye ekiva mu Alan njagala nnyo ekiva mu Alan okusinga ekiva mu muntu omulala ndeetedde olugambo kubanga tukkirize tugaane wali abagala na babiri waliwo owokusatu atabagala mubeere mwenna oba muli baagala noba muli ba mikwano okitegedde ewali abagala na babiri waliwo owookusatu abalina okumpi awo ndatagala mubeere muki mwenna bwe mwawukana kisanyule n'oliraba yes ayinza okukola bingi nnyo bwe mutabeera na magezi ayinza okubagamba ebigambo mwenna nga bagamba one bwagamba oli zino ze bayita batya modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangaazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa modern tiles. Modern tiles. zikyovula ngamba abantu bweyagala kunkyawa tokuba tokola jam tokuba nduulu just go Mungu jatasinkanya nsozi ayinza otusisinkanya the next day ate nga we tuli wallahi buli omu yeetaaga munne we tuli mu fikisi twesanze Germany tuliyo bannayuganda bameka babiri mu kitundu kyekimu naye nga nnina kiri Alan yankola bw'ati so nga tekyalina nnyo makulu kutuuka kubaawula nga wallahi mwalema okunoonyereza nti waliwo omuntu eyali makkati awo atabaagala mubeere mwenna
omanyi nze nagambye abaana abawala bakozesa nnyo ebitundu by'ekyama okusinga emitwe ate nga yensobi gy'osobola okukola mu bulamu bw'ensi eno. Ozze bulungi tambulira awo. Ekitundu ky'ekyama osobola okiwaayo ng'omusingo nekikubonyaabonya obulamu bwo bwonna. Atake munansonyiwa ennaku zino bwe mba sitegeera nnyo ndi musiru nnyo ebibiri ku byo ninako ekimu ng'oli ayagala baawula definitely bw'amala mwembi bwe mutabana amagezi. Nze sorry to say so, I'm going to kunyumya n'emboozi, but Sarah bw'oba gy'oli yonna, please forgive me my darling, I love you so much. Naye ngenda kunyumya n'emboozi. I have a friend mazina y'emyaka over 10. Eno ensi yaffe okubanga embeera mu kitambuliro okubanga olina omukwano ng'obeera nagwo day in day out, omanyi ne Sarah, day in day out, emyaka egitali wansi wa 10. Kati ondaba obudde buno taliwo ali mu field, mbeera ne Kasule, naye mba nyina gyendaga muga Robert bambi n'oba olina ky'okola kimalirize omperekereko, that is simanyi nnyo kutambula nzekka, cause mba si feeling safe. Nange simanyi kutambula. Siri nnyo mukozi wa mikwano nti wantu wengenda nja kusangawo emikwano nyumye najo. Bwe ngende wantu nga tewaliwo omukwano gwange nsirika mpaka lwe naavaawo. Abantu ne bamanyi ne balowooza neepanka. Weegendere Wahajati n'otuula. Okitegedde. Kushona. Abantu ne balowooza neepanka oba nina akajanja. Naye mba neewala kwogera n'abensanzeewo okumanya ate Aliya yaani. Kuba ndi mwasamu ne benjasama nabo. Kati laba bengenda okwasama omuntu aliwo nga batamanyi nti njasama gaye kindi disappointing nze bambi kyasama bwe kiti. Saate bwanampulira njasama ne Kasula ajja kumanya njasama n'oyo bulina kugwenjasama naye mukwano gwange. Kati Sarah mbadde naye emyaka day in day out. Ngenda out naye, ngenda musawuna naye, ntambula naye, nziika naye, nkola ki nti bwe mmala ennaku 3 nga simulabye mbanga amaze omwaka. Naye omuntu era agenda kutwawula. Omuntu era agenda kutwawula. Omanyi ebyawula abakazi ziba ngambo z'abantu balala. Baba basawo. Musawo amulimbye nti ono akuloga oba amugambye amazima n'atasengejja, baba basajja ziba ssente. Kati ate nze ebyo byonna biyinza obutanjawula na muntu. Ekisinga okunjawula n'omuntu kumpaayiriza kintu kifu. Toyagala kuwaayira. Saagalira ddala. Kubanga kindaga nti bunaku kyondowoolesa. Nze omusajja yali boyfriend wa Sarah. Ndoza napikinga interest munze. Beyafuna enamba yange. Nali manyi tugenda kwogera ku bintu halo nga baba n'enamba ya boyfriend wa Kyaliwo. Naava ku luguudo. Ya, ntandika okunkuba amanda. Njogera ntudde wano n'abaana bange saagalangako bba wa Kyaliwo wange mu bulamu bwange. Sisuubira kukikola even tomorrow. Okuleka nga namwagala nga tanafuuka Kyaliwo wange. Obanga namwagala nga wamukyawadda nga nabikubira sibimanyi ne twesanga after. Naye mpite behind your back. Njagala ebbaawo. Kati ye Kyaliwo boyfriend ye akuba amanda oli mu mbeera akyawo. Yankuba amanda what I did. Natambula buli nnyo ne ntwala simu wa mukazi we. Ne mugamba. Bawa nti abadde ampeereza ka message. Ne kati tukole bwe tuti. Gwe ogenda omuddangamu. Omanye ekigendererwa kye kituufu ki. Tesijja muddamu. Nga tosooka papala. Era Sarah yamuddangamu. Nga ne baba yazizzeemu message ekiro nga Sarah sinnamulaba we naamulabira wajja okumuddiramu. Okitegeera? Mpaka lwe yamubuuza ebibuuzo byagala okumubuuza kakati oli bba wa Kyaliwo wange ate nsonjagaza ki omusajja ne yeeteteggula. After ndowooza Sarah nga amaze okufuna information gy'ayagala n'amulaga nti buli nnaku nze njogera ku simu. Naye omanyi nti omusajja era yampaayiriza.
Nabuga buyonza bya yali ankwana. Mbugo watandika. Yes. Kati think of it. Singa Sara siye yali awandika messages. Singa Sara siye yali amuddamu. Nga nali muddamu ne munyumiza bunyumiza. Yali amaze okutwawula. Abasajja. No si basajja ngezaako okukulaga. Nti ebintu ebisobola okwawukanya abantu bingi ebituufu n'ebifu. Naye Sara bambi olw'okubanga yatunulamu nga message zino yabadde aziddamu. Namuleka asalewo. Ate ne mugamba nze ndyoke sikugamba nti baawo mukyawe. Kuba simanyi ky'omuwulirako. Naye njagadde kulaga nti asobola okukola ekintu mu butuufu ne kitwawula nga kifu. Okitegeera. You're free okusigala ng'oyagala omwami we ky'omuwulirako gwe okimanyi. Kasita omutegedde. Yes, nze simuyinaako lutalo. Era teyakusaako lutalo. Ani? Omusajja. Yampingapingamu awo n'anvumavumamukko naye nga tebikyankolera makulu nze. Yagamba oli fala. Kubanga era bw'anvuma mukazi wajja kujja nga nti anko yakuvumyemukko awo. Otegedde. Nga muga anko muleke. Ensonga ze nzimanyi. Ekirungi naawe oba ozimanyi. Naye kati nyani ntebe za muti singa kyali wange saamuteeka mu mbeera eyo. Yali ankyaye. Abantu balina divide and rule. Kwawula mu mikwano. Nga ye tayagala obeere na mukwano ogwo alaba oba oluusi munaasigala mwena mugenda kufuuka problem. Asobola okuyiiya embeera yonna baawula. Muyina okukozesa amagezi mangi nnyo okubanga mutegeera nnyo okusigala nga mustandinze. There is nobody yandiyagadde kubeera na mukwano this year n'abeera n'omulala this year n'abeera n'omulala next year. Omukwano gunyuma nga mulina ebintu bye muyiseemu, nga mulina ebyokunyumya. N'abaana bo ne bakulabako n'omukwano nga owangazizzaako omukwano for 20 years. Ne babeera inspired. Omanyi abaana baffe batugoberera ebintu bye tukola. Omukwano gwe bakasinza okulwa nago mwamala bbanga ki? Nina emikwano ne gye nali najjo mu senior 1. Naye sisobola gwe bayita omukwano. Yes. Obudde buno tosobola gidetermininga. Like you can't call them your friend. Okugigamba nti maze najjo emyaka 25 ku 3. Okitegeera. Omukwano gw'otabeera nagwo kumpi mwangu kwekuuma. Nti twalina omukwano I have a friend ali ngando bamuyita Peace Margaret Mirembe. Nali naye mu senior 1. Twali bavuyavu fena. Nitweyagaliramu embeera y'obwavuyavu. Ng'ennaku ebagatta nnyo. Yes. Nina omukwano gwe missing ennyo leero nsaba ngutumireko ne interview eno beguna bagugirayo bamuyita Zawede Farida. Yali mukwano gwange nga ndi Kitagoba Senior Secondary School. Kitagobwa. Omuwala oyo yanjagala in and out. Era naye bwavu abagatta. Nedda embeera eyo. Kusomero. Yes. Farida nga bagenda okunkuba akaaba tebannankuba. Emikwano egyo gyali real kankubuulire. Okitegeera nze bangoba ku ssomero n'alwala kuba siriiwo. Oluggo wali mukwano gwani yali mukwano gwo naawe? Farida ye yali. Nga nawe ekimuntu bakona ekikuluma. Nze Alani bwe mba njagala omuntu lwaki mwagala bya ddala saagala kwerekerayo kuba bwe nerekerayo sigenda kwagala. Saagala kwagala muntu neekengere nti kati nno Alani akutte ku simu yange ayinza kujjamu ebifaananyi yange nodu zange n'ensanga nga yaziweereza. Nodu ng'ekola ki mu simu? Mwerinze ne wallpaper yange ya WhatsApp nudu yange. Wallpaper ya WhatsApp? Tolabye nga Kasulu agikugaana. Kati saagala kubeera na muntu nga mmanyi bulungi nnyo nti bw'analaba nude yange ku WhatsApp wallpaper yange. What's the use of a nude in your phone, mama? It is my body, my rules. Nze nnyinza okuba kyenjagala okulabako is my body mu simu yange. Is it your phone? That is bad. Kati saagala kubanga Kasule muwadde simu yange ng'omutima wano ku interview nga amagumba gankaga mpakuka bwe njogera bwe mmurebeza. Ayinza okuweereza n'ekifaananyi kyange omuntu omulala. Sigenda kubeera naawe. Lwaki mbeera nawe nga nkwekengera? Omuntu yalifunye omukwano nga Aliya. Abantu bwe bava okwetta. Kubanga nkuyina naye sikukkiririzaamu. Ate ondi kumpi. Abantu balina emikwano babayita ba bestie tebamanyi waabwe.
amukomya ku lubalaza agenda boli yakoze okukyala teyamuyise abirabira ku WhatsApp buli nnaku ate gwempita shishta kiri ku TikTok awo ate okuza otya bana ku TikTok abawala I thought she's my friend tekitegeeza nti nno buli gweyagala alina okwagala 100% please naye gwe bw'oba oyagala okitegeera Katonda yalimanya nyinza okuba nga nze obulamu bwange ntambuza gye mbutambuzaamu si yeyo gy'oyagala obutambuza no nga si bakiyita batya si kumanya kwange naye olw'okuba nga nina ebintu byenkola genuinely eri abantu Katonda ng'asobola okublessinga omwana wange gy'ali n'abeera ng'asoma bulungi n'abeera nga buli muntu amwegombesa n'abeera nga seeka n'abeera nga mugezi nnyo mu kibiina nga si kumanya kwange nga Katonda byenkola ebyo ebirungi abiddiza mu mwana wange nga bwe waliyo abantu ababonaabona olw'ebintu bazadde baabwe bye baakola ne basasulira ebyo bazadde baabwe bye baakola kiyinza okuba ekigambo nga kiwafulumya ku lulimi wallahi nga kyali kifu n'okinfulumyako ne ŋŋamba nti ya Allah gwe nsinza abamu basinza bajjajja baabwe abalala basinza bakatonda baabwe buli omu mu kintu kyasinza nkiwa ekitiibwa nenfulumya ku lulimi ne ŋŋamba nti ya Allah oba jjajja wange gw'omanya amazima gano naye nsaba otulamule wallahi njagala amaziga genkaabya agasasulire bw'atali gasasulire abaana be bagasasulire Alan time nejja nga gw'ofudde emboko ne ziri abazzukulu omwana we obanga waali n'atandika okusasulira kyataakola ate ekintu ekisasulire nga sigulwa kikola okisasulira bubi kubanga oba innocent ffe tuyinza okuba bino bye tubonaabona ensi bye tutawanya nga tetuli ku bibonerezo byaffe nagwe nakigamba nga muyinza kuba jjajjaawo ng'oli ku byabakadde bo jjajjaawo yabba amataka g'abantu mu 1800 nga waliwo eyalina olulimi olwo nga Allah ali mu kumuddamu oli muzzukulu wange eyo wala 14 naye nga taatawo jjajjaawo ne bakitaawo bamama kye yakola abantu ku kyalo okitegeera kati nze buli muntu kyanjogerako ngamba alhamdulillah Allah nsaba akizze nawe bakyogere ku mwana wo ng'owo oli tofanga owulire obuzito bwakyo waliwo ekintu kyensiba mbirivinga in bwe mba ntambula mu byalo eyo kubanga oluusi ngenza okukola stories nsanga nnyo wali osanzeeko ku kyalo nga kuliko family naye nga bw'otunya bwoti olujja structure y'ennyumba olaba nga family ndaka yali ngagga mu myaka nga 25 emabega nolaba ne motoka enkadde nnyo nga weziri nga yameramu omuddo family motoka bajjanikako engoye envundu ennyo naye nga family ogiranuga naye ng'ate waliwo ne families ze bagamba abawangadde ne ssente kuvaamu 5 tumanyi jjajjaabwe yasuubulanga sukaali kuva Kenya eyo nga bano babaaki balina ebikolimo by'abantu mbu be baali bannannyini kyalo kino kyonna paka eri simanyi ku era tobraginganga ennyo ng'olina something tulina abantu betulabye nga bayambye abantu bangi nga be balina obudde obwo apahande yalina obudde obusabira omuntu omulimu yalina obudde obukola ki ne butuuka nga Allah azize mabega olutambi nga gwe balina okuyamba naye teberezaamu mbu mu budde obwe wa bragginganga ennyo kati obudde buno bwebutuuka nga gwe gwe balina okuyamba abantu bajja kuddiza bewaduuliranga luli tulina abantu betulabye nga famire balina ssente nnyingi nnyo naye ng'obudde buno they are down nga be beetaaga obuyambi kubanga tomanyi Katonda lutambi bwe yalukola leero you are ALLANCRUZ Mamuli Katumba yalinako erinnya ng'akusinga akomekereza ali mu kagaali ng'anoonya zigula ddagala bagayi we yabeera n'erinnya yalowoozaako nti ayinza okubeera nga talina zigula ddagala
ng'agambye eriggwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okuba nga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba nooti 700 39 02 oba plus 44 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogwe buli kimu kyonna amasavu mayerere kale tunaatera okuba nga tumaliriza mudakika ntono nnyo maama wange owunziko ogamba abantu mweyise bulungi tomanyi nsi eno gyekulaza yisa abantu bulungi eduniya eno bwe tuba tukula tulina abantu ababeera abakulu nga baakola dda nga tetunalaba ne tuzaala ne tukula ne tubasinga okuba obulungi tezibeera nteekateeka zaffe bamama baffe batuzaala nga balina embeera gye bayitamu ate ne tubayitako ne tubeera bulungi obasinga tebatuloga cause Katonda buli omu yamutegekera kyalina okubeera nze mama wange nze namujja mu ssomero nanzaala nze nali ensonga lwaki teyasoma naye yayagalanga nnyo nsome era nenkituukiriza alhamdulillah nasomako tumanye nti abazadde baffe basinga okutwagala okubeera obulungi obasinga bwoba oli nange tompita Katonda kuba naawe toli ekibi kyolowooza nti nkikola naawe osobola okinkola so ndowoleza nnyo ebirungi okusinga ebibi omutima gwe gubeere n'eddembe kuba gwe bona ogamba nti Aliya mubi kale gwe okyogedde nze lwaki gweyagala ngambe nti oli mulungi nga ffenna tuli bantu bwe mba nina kibi kyenkulowooleza gwe lwaki gweyagala ndowooze nti gwe tokindowoleza okuba n'emirembe mu bulamu bw'ensi eno oba oyagadde musajja oba olina mukwano gulowooleze birungi ebibi bikugweko nga surprise bwe bikugwako oba osobola obirowoozaako like olina obudde obukituula awo n'okirowoozaako gamba nti naye alani kino asobola okikola omanye obutabaamu na muntu wakubiri oyo oyaka nnyo ate ebiseera ebisinga ogwa mangu abantu betwakula nabo mukyalo eyo nga bakola bembadde nkugamba twabalabanga nga bakola obudde bwolina abantu balabanga ku kyalo nga bagagga nga lyo beegomba obudde buno okyabegomba olina ennyumba ze wayitangako nga mumugendayo bannanga ogiraba ennyumba y'amaanyi obudde buno budayinoga n'ennyumba eno lwaki ate luli nali ndaba y'amaanyi waliwo omukyala gwe nagenza okukyalirako juzi twabeeranga eyo nga tupangisa eyo nga basiika chips ne basiikirako ne cabbage zino cabbage ezitayidde bulungi ne basaliramu ka green pepper kati nze nakula mmanyi green pepper aliibwa balinamu ku ssente era nga oli omukyala nga agamba abaana be olweggulo atanaabye tagenda kulaba firimu sikulaba ku chips nyabo naye nga bazisiikawo ng'olweggulaawo ku ssaawa emu nezooka zikuba akawo ku mizigo awo ate ng'alina engeri gyazisiika bambi n'asiikirako ekibumba mwenno mwalina ne bazisiika taata waabwe n'akomawo n'akaveera leka welcome back daddy welcome back mwalinga mbino ebibeerenga ebyalinga ebya yero nabulibumu nambone netugenda nga mukateni ewaabwe netubalingiza babaweeko nga bamanyoga muyingire mulabe firimu naye temutunula nnyo otegedde nga tumanyi okutula nenkola bweti akakono bwe oleke neweekubagiza nkola bwenti nga manyi tunulira oyo omukazi asika nga bali mu kulya nga tebatuwadde mabe naku wabula gwe naawe wazze kulaba firimu nakulya oba wazze kulya
Nengamba kulaba film. Okitegedde. Kati munaye juzi nabadde ngamba nenga akampite yokko. Nga bakyaliwo ku muzigo ogwo. Okitegedde nti bo tebaguva nako. Maanyi matono. Nemutunula nengamba mama gundi. Era bwe nabadde ngenda nemulekerayo omutwalo. Weebale ku appreciatinga kuba nti yakukkiriza okulaba ku TV ye. Firimu ate yali ya colored. Omulala goba. Nangamba bannono bambi nkulaba wano ku ssimu. Otegedde. Nze nyina bwe nagamba abantu ne bagamba ngedda ab'okukyalo tukulidde Bukojja nga bagamba abaana bakulidde Bukojja tebabeera na magezi. Abaana bakulidde Bukojja temuba bantu. Abaana nabuuza mama wange nti mumbulireyo ku kyalo kuno yakolako ku TV okuleka nze yakulira Bukojja. Isn't that a credit? Okubanga ekyalo kyonna kyogera Aliya akola ku TV gundi. Aliya ali ku TV gundi abagala okumulaba alinayo omuzannyo ku Power Magic. Tekwaliko balala. Ffe twakula tulowooza bakola ku TV babazaala nga bakola ku TV. Balina kubanga babazaala Kampala. Balina kubanga famire zaabwe engagga. Twamala kula ntulaba nti bisoboka. Zonna plani za Katonda. Kyava bagamba nti totreatinga mwana buto bubiri kuba tomanyi nkya kyagenda kubeera. Emikisa gye gikyali mingi nnyo ate gijjo giggwayo buki buggwi. Mama wange yagende nakawa juzi wano yali annyumiza. Yagende nakawa ng'agenze suubula bintu ebya ku mudaala. Omusajja gwasuubulako karoti. N'amuyita. N'amugamba mabeya jangu wano. Bulijjo twakana twasiba n'abo ssente. Wamma oli omwana oli abeera ku interview akola zi interviews abeera ku internet yokwo. Ono namugambye mutabani wo. Nawakana. Ono n'agamba mabe arasola zaina magezi gasola zala mwana. Kati mama n'agamba kana tunudde ninganzire muki. Ningambadde muki. Wede sina magezi gasobola muzaala mbagambe wange. Yagamba oli yagambye mabe talina magezi kale nga bakuba lwali. Nyenga lubweru tyo bwetu okujeregerera naye mamange mutaga nnyo mujeregerera. Naga kati oli yagambye mbu mabe talina magezi gasola zala mwana. Oli ng'agamba mutabani wenzi yamundagako ne ku ssimu. Nga katonga bikina jjanga abindaga. Nangamba namugambye bugambye nze muzaala. Era nasigala ng'agamba alabika mwana wa muganda wo ayagala okukujjako. Yamugambye ku Lwokutaano woba okumawo okusuubula. Komawo naye. Improving egwe nti wange. Ne mugamba mama top proving. Muleke kati bwe ngenda naawe. Nangamba kati mamange nambuuza ebyo ebintu byammwe ebyo bitegeeza ki? Like lwaki abantu babakanya nnyo lwaki omuntu kimuzuwaira nnyo okukkiriza nti tunyakuza ne mugamba mama kale biringa bya butaala tebiriimu. Anti mama wange namugamba abantu benali nsinga okwegomba mu celebrity life bonna mbalabye. Nkozeeko nabo. Maria mudagire. Nnyo. Bonna be nali neegomba mbalabye. Ntuddeko nabo, nkozeeko nabo. Kiyinza okuba kye nali ngoba mu celebrity life kyakomaawo. Kyaggwa. Oli mutebenkevu ku mutima gwo. Simanyi Katonda kye yali antegekedde. I'm still pushing naye si ku pressure. Kuba simanyi kiki kye yantegekera. Ayinza okuba nga yasalawo nti wolira baabo ng'okitabe wali weegomba. Erinnya nga lye yampa lyakunsembeza kumpi nawe bali. Njogeremuko nabo, discussingemuko nabo, mbabuuzeeko wano. Tuwanyikanyemu ku birowoozo. Yes. Kiggwe. Kati ate nga njagala nkyapushinga kulaba Tyler Perry. Nga nyiza obutamulaba. Twagala okumaliza programu eno. Mama togenda nga kujja ojjanga ne tunyumyamu. Nze mba mu week otuwayo olunaku. Ennaku zino nali neewala interview for one reason or the other. Ne waliwo ekintu nga is you. Okitegeera. You're created to do that. Yes. You are born to do that. Abantu sagala nnyo interview za kubaganya birowoozo. Simanya gundi yakoze kino. Gundi yakoze kiri. Ne producer wange tabyagala. Olw'ensonga nti abantu buli omu aba ne side gy'awagira. Ate nze abantu bange bafaani bange abatono bwe bati saagala beeyawulemu. Njagala basigale nga bawagira nze. Okitegeera. So interviews bwe ziba tezina gwe zirumba nga tezina gwe zikosa nga zikosa nze okusinga kuba nze ne bonvuma. Ogenda kunvuma nzigiye wange mu nnyumba. Ogenda kunvuma enkya nzigiye ogambe saalidde.
ogenda kunvuma kubira nti mpa ku motoka oyina ennyumba e Bukoto webale nnyo ddamu ekigambo ekyo oyina amaka e Bukoto wakati mu kibuga nno simanyi no bwe wagula wakati e Bukoto awo simanyi bwe wagulira simanyi beeyi yawo ayina omwami eyamuzimbire ddamu ekigambo kiri kye naggambe kyayogera ampomera wasiza otya akola ki ampomera kyekinsuzaawa e Bukoto kati ate sigoba asula ntinda ndi mumativu naawo kubanga ate kati nyina abatafunyeewo nga bansinga obukulu ng'oli myaka 7 akyali muzigo nkaaga naye nze okitegeera kyegamba nti nze sigoba kintu kyonna katonda kye yantegekera nga kyange it will find me it will do what nina bensinga obuto nga bansooka ku nsi naye nga talina wadde omuzigo ogwo gw'ennansana nga newapangisa bakyamubanjayo renti ansinga obuki lwaki nze mungu gwawadde wentudde okuva ku myaka 24 sappreciatinga mukama ne mugamba thank you lord ne bwe bansiisira nga gye banterawo bankubirawo ebibaawo nga ngisulamu okitegeera sirekerawo okusaba kuba nyina bye neeyagalizanga omuntu njagala okuvuga ku Range Rover era ebirubirwa byange mwebiri nti mukama nampa Range Rover anagikuwa atya kugikuwa bwe bwatyo anti ndi mukazi omusajja asobola ogimpa nga biro omusajja bwe yampa amaka wuliriza nnyo tebikutabula ate era nsobola okukola n'enjifuna okitegeera kuba tekitegeeza nti buli kyenkola nja kujja wano mbayanjire nti nnina embwa nunda kapa ate nkola ki naye obwongo bwange bugaze okuba nti nina byenjagala ndobirwa bifuna kati mukama simumala amumanya tesirekerawo okusaba nsooka ne neebaza ekitono kyampadde bwe babeera nga abaana bange batuuka ogoba school fees abange tebasimba layini ekyo sikyebaliza mukama waliyo abasimba layini nga bamututeeka naddayo akime fees nga bange tebazze ate nga tebasomera mu masomero ga layisi lwaki mukama mu bingi byemusaba ne mu bingi byenina okumwebaza ebyo si byensooka omwebaza nti at least mu byonna byonna abaana bange tebakulidde ku muzigo niba bakulidde mu nnyumba ng'ekutte mu mbinabina naye si muzigo tekutte mu mbinabina anti nkugereza bugereza nti si muzigo okitegeera ate ne wendi awo nsobola okuteekawo insha allah bwe mba nina ennyumba gye njagala nga yakalina yaki allah musaba mpa obusobozi oba bwe tata w'abaana bange anteerewo kalina ey'ebirooto byange naye nga nze togenda kunkwata ku mugonsange nga ndi kiro bankulula mbukubanga nti nyina okuzimba kalina ndi ku supiidi bannange era nze mbaga nti sente zenkolamu ezange zakwewuliza bulungi n'abantu bange ne maama wange teziriko bizibu birala nga fees tetusukkawo wano maama wange omulungi oba linyo bayiri ddala alhamdulillah olina byagala okusembyayo kubanga ne wiiki ejja tujja kukwagala yes neyanziza okumpita ne wiiki ejja tugenda kuyita njagala okubategeeza nti nze Aliya Nanfuka mumanyi ndi muzanyi wa sinema nina drama bagiyita Kachwano family drama eri ku YouTube bagiyita Nakaiza TV mugende musubscribing sometimes we act to educate wadde nga muba munyumirwa naye tuzanye ebintu bino muyigiremu tuba oluusi twabirabako gye tuyise nga twagala tubibategeeza batabirabangako oba okubalaga kiki ekitambula ensi etambula etya naye nga tubiyisa mu drama omanye abantu bategeera nnyo nga banyumirwa okitegeera abantu tebagala nnyo kuwuliriza so mugende muzirabe musubscribing ndi wa mukisa okuba nti nno mwe mufunye omukisa sinza agufunye okuba nti nja kutuulangako ku YouTube ya Allan tunyumyemu ebigambo kimu 2 3 era mmanyi nti musanyusa okundaba so temuvaawo mwekuumirewo nze n'olugezigezi tuli balongo ntambula nalwo ne bw'oba onsanze nga terunasookayo maaso kimanye nti luli awo mabega lujja oba oyinza oddusanga maaso era manya nti nnyinirwo ali awo mabega akola ki ajja ntabibanyiza mu bulamu mereka kubaamu olugezigezi lwange kuba terugenda kuvaawo kintu kyange kikalu ntambula nakyo byebyo nno musibe bulungi for now mweraba
kankwanjulire the Ocean of Knowledge School erisangibwe Kasangati. Lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa. Tuwandiisa abaana okuviira ddala ku ddekeya ne kindergarten, ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi. Kino nga kiyamba omwana okuza 3 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangaazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Agambye eri gwe ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road bw'otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe z'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere. Esimu kasya kano kankwanjulira mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda. Balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo, ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11. Ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.